abalugwala abasoga abaganda n'amawanga amalala bateese mwena mulinde kujja kulaba bulabi walumu Novemba kwa Kasiyamolo Cinemax Century Akasiyamolo nyatugenda gisanga era mwana mulenzi premier kwa lwegenda okusumululwa ku mitwalo 5 ordinary VIP emitwalo 3 andi filimu yateke kyasose mutana Uganda International laba filimu Uganda International jobire blank siteka wono Uganda maso swazi negali ndo okujja kubanga Uganda International porogoma yino omusajja agenda kulagana ne filimu kisoboka yabagorola yaba filimu enebera yateke alesa abatayirandi abakiyakula abasajja Thailand golola etandika mutandisi eniki filimu zina moni filimu za people namuzaina bwana naki soko nyonge the life of a champion tibakola abasayira nema nabasajja bokuba nkugambye abasajja ne bakuba Thailand bonna ne batuuka okugwayo ne bagamba kino kiki Delta Force njatakinze era eri kubunkenke ladies and gentlemen life of a champion. Tell me about this movie eno tusooka twebaza Mukama Katonda nti kati tuli mu movie industry nti movie eno obulamu bwayo bwaggolola yekka nga champion abantu abasinga balaba golola ng'ali mu ringi balaba golola ng'atakinze Delta Force balaba golola kakati golola mu filimu eri tulaba golola nti golola bwagendako mu katale abo mu katale babeera batya golola agenda gula watermelon naja bw'abaali eyo ku street yeyisa atya kyova abantu waliwo olabye nga bambi abasajja bange ababodaboda bajja ne bagamba golola kwagamba yeyembeera golola gyayitamu golola olw'ebiseera bw'abeera mu mukwano ayina omukwano guli ogweki golola alina omukyala nedda nina mukwano Lindako kakala golola golola omukyala omulungi wuna Gloria nondani mukwano please come jangu kwekayirinde jangu omwana ogatanna era omukyala omulungi yenna anoonya mukwano anoonya omusajja era tulirako omukyala nga anoonya kirala era gamba noonya omusajja alina omukwano anandaga omukwano nempuya neŋŋamba weewaawo anankwata neŋŋamba yankankwata Gloria jangu kwekayirinde golola lero njagala nabe kikyoli Gloria omukyala omulungi atudde wano bigambo kye mpulira bigambo bisatu by'oyinza ogamba omukyala bisatu nga wakamulaba tomumanyi oyagala kumukwana tomumanyi nedda anti ebigambo ebisatu toyinza kubiragiramu mukwano kikyolagiramu kyendagiramu nsooka ne munyenyeza nakimanya nti ye tajja kutawalana kunoonya piro mugamba bebe piro ngirina kati omukwano era yasigala kama asigala yenkomba kulugalaga tukabanange I can't imagine kakati go wotandika zolaba nze nabugundi nze omukuba Delta Force ndi muzibu nnyo nze abirowoozo bigenda bikola muli era wagamba naga nayi Delta Force lwaki naye tonyenya badage negolo kyetakisa ky'okunyenya bwekyo ogwo gwe mukwano obukodyo bwedina kwegamba abatubaga tulina obukodyo obwe kale ako tukajjemu golola ako tukajjemu akodyo kyagalako oyina ak'omukwano era onjagala ndabe kalukaganye era bwenjiranga nyenyamu ngagaye bannange wakulu oti ng'akwatako waawo awo olugira nga ngamba ati wakola ebbango baaba nedda njagala busatu wakapaako bubiri akokusatu kati ate kano kenna enebeera wiponi kaliwa eno eriwa eyo ndowooza olabye ndi musufu kiki ekyo kyokoze golo luuku eyo eba luuku era ngamba omusajja yankubye eriiso diddemu eryo agamba omusajja yankubye eriiso yakanze eryo era mukangamu Katonda agamba omutima agenda gusigadde nenkanga munagamba ebikogamba tewetaaga abakazi tebeetaaga bingi abakazi baagala ki abakazi baagala mukwano mukwano gwange ono omukyala yamuleseewo kiki simanyi
kati gwe mumpere akagambo konna mukwano njagala oyiga omukwano abakyala ekibatwala tebiba bingi muno tuulaawo mulere ate nga ndi champion oli champion mugambe ebigambo nga bino nja kukwatako nfiirawo kolamu akamonde bimeremere tukola tutya kanoonye ati gwe mukwano teekamu ebbango tutambuza ebbango bwetuti mugambe nze bwetunula mundabirwamu wadde ndi kapa nerabanga empologoma bebitonzanyisa nja kukuuma gwolaba era buli agenda agamba kale omusajja wange wadde mutono naye raba alaga nti wambavu kwe ganaamanya nti omubeererawo yamani kati nze kyova olaba nze seetaaga bingi nabyo olinnya emigere abasayirandi awo kati tuli mu movie industry twebaza nnyo bannaffe abatandika movie industry eno abagitaddemu amaanyi nga kyali waffe Wakaliwood be basajja bw'omutunulira ali awo tali nnyo tuba wakabi nnyo naye ebintu byakola nti abasajja okuva e Germany okuva France afunye ku interview ez'enjawulo senien kugabewunye era ye muntu agezezaako okuleeta action movies era ye mu action mu industry kintu kugamba kibadde kintu kirala nnyo twebaza ne bannaffa abaala abazannye endala nze mbadde sinnabakuze bakusinga nti era natandikira kuzaawa kawudi ng'olyagamba nti mwana waliyo baggayi bali bakola action ezakabiri era nti bwe nasisinkana bwe twakwasaganya ne producer wange Mr. Innocent Kawoya olwo concept ejjadde igolola kugamba nzi kangendeko ne mu movie eno nsoke mbatawanyi okubeera mu movie ekisooka nti Katonda ffe yatujja wansi eri ndowooza nti Katonda yatuwa kyali kirabo ebiseera ebisinga nti omuntu oba okyali muvubuka oba olina chances nyingi nnyo ebiseera ebisinga tulivinga lwa birooto byaffe abantu abamu ekintu kyoloota oyo kyobeera era Mukama Katonda kyatuukiriza kyokola nti waliwo bayibuli bwegamba nti Mukama atuukiriza okuyayinako emmeme y'omuntu olayinza okubeera ng'ayagala kukuba kyuma ayagala kubeera DJ n'agamba baaba nze njagala nkuba ekyuma nga n'okugulu okumu kuli waggulu njagala nkube waliwo omukazi gw'osanga naye osobola okuwanika kati ng'oli mu jiini oba bonna bulaba yala kunzibako bukuko bwa mukwano so kwegamba nti nasooka nenzannyako firimu gye bayita Christmas in Kampala before eno aba waliwo yali nnyo Christmas in Kampala yaliko era ne boogenda kati ku internet kweri ku Google Christmas in Kampala waliwo aba national media be bakwasaganya ne bagikola ekyala naye nafuna nnyo ekirowoozo okulaba nga bwe nalaba firimu za Nigeria nengamba oh my god nendaba abanigeria bano nti abanigeria bano bebaleeta okutandika ffe abantu bamanye nti omuntu bamuteeka mu cupa kwegabalaganya ebintu bya kalica ate nga biraffe bitukwatako abakazi bano ne batutiisatiisa waliwo n'oyayimba nti omusajja agwana mu cupa kinigeria tugamba batukana okukubamu obuyimba nti ngamba omusajja bwagwana mu cupa so nti olunaku olumu waliwo firimu gye nalaba gye baali bagezezaako okukola yali action nini ndaba nga action eno ebulamu nti action eno nze zansikiriza nnyo oluvannyuma lw'okulaba zino action ngeza Van Damme Jack Bauer waliwo nogayo omulala bamuyita Steven Seagal waliwo gayo eyanjagaza nnyo firimu za TK bamuyita Boyka Boyka ya muzibu nnyo era firimu ya Boyka nze kubonasooka netulira Boyka nenga ne Boyka ono nga twasinkanye mu koona wabula nsooka nensooka mukuba ekigwo ekiganda kubanga ekyo kyotakimanyi netoka bekigwo agenda okira bwati ngali kutaka so kwegamba nti mbadde nnyo nga firimu eza action zinyumira nnyo olunaku olumu nina kyali wange producer Kawoya Innocent or CEO wa High People nti abadde mukwano gwange okumala ebbanga almost like 15 years tuzenga tukwasaganya nga anyambako okumpushingirako ebintu nkwasaganyiza ebintu bya social media okupushinga ng'era ne bwe mba ninawo ekintu ekitagisanya ne mugamba kino ekintu sooka okitulemu olunaku lumu namusanga mu ofiisi nga yasuze omu nangamu nakasulamu n'ennaku 2 ndi kuwandiika firimu njiya nangane mugamba firimu nangane tujja kwetaaga ndowooza milioni nga 5 investment ne mugamba sente zitugenda kuzijjawo nangamba tujja sente tujja kuzifuna ekyo ne tukikomyawo naye tewaayitawo bbanga
ndowooza tewaayitawo mwaka nafunako chance neŋŋenda waliwo mukwano gwange bamuyita Fairies yantwalako ekabale waliwo yaŋŋamba nti ekabale waliwo ekifo kirungi nnyo ekifo bakiyita Badness kiri ku lusozi waliwo n'ennyanja bagiyita Lake Bunyonyi ennyanja ekyasinza okubeera agamba njagala nkutwaleko wali eri nze nkumanya oli wakabiriza okukolayo training oyera okukolerayo ekintu ekirala kyonna bwe natuuka wali eri neŋŋambye wantu wano nga wakabi weetaaga kuzanyirawo firimu so gamba nti nze kintu kye neebaza nti omwoyo wa Mukama ambaddengako olw'okuyaayaana kw'emmeeme y'omutima gwange era bwe nakomawo bwe nti omuntu gwe nasookerako yali Mr. Innocent Kawe ne mugamba omanyi nina kyali wange yantutte ekabale wafaana bulungi nnyo eri weetaaga kukola firimu ne mugamba neetaaga nkole firimu nangamba hatwetaaga tukole firimu ne mugamba batukole firimu nga yakabi tukole Gola Falls in Romance nangamba ate ejja kukola kubanga abatebala bagere gyogwa bukwano ne mugamba wakwogera twakagukola naye mukutambula ennyo nasettinga nakone ne synopsis nangamba kati nkoze synopsis nina omukyala bamuyita consulate agenda kunyamba agenda kutuyamba okuwandiika script kakati oluvannyuma ennyo nezayo nemugamba naye omanyi Gola Falls in Romance mpuliranga ekitajja nangamba kitya nemugamba oba twandibadde tukolayo oba Golola the champion nangamba netukola Golola nga naawe osharinga ideas n'omukulu nangamba tetukola nemugamba infact namugamba omutwe ogwo mbadde njagala tugukyuse kubanga Gola Falls in Romance era concept yali nti Gola yali agenze mu nsozi abali mu nsozi bwati nabo omuwala afaanana ng'oli omwana nalyoka amusika kwegamba awo nali njagala ate omutima gusooka kutujja era olibwa talinda kuga nti omutima guntujja gukuntujjira kutya nezo oli mugamba mwana gwotuzzo ng'alabako nga mutima agulabako agubonako bwati mwene bwoti naye agamba yagenda kutambulira mu training so ne mugamba you know what bwira omutwe njagala tugukyuse nagamba tukole tutya ne mugamba oba twande bali tuguyita champion Gola nangamba the life of the champion of Gola ne mugamba tulukole bwe nangamba kati awo tusobola okukola ntugiyita the life of champion ne mugamba kyekyo kubanga life of champion kubanga mugamba njagala kulage obulamu bwa Golola era bangi bo inspiring nti training kubanga filimu ezimu zetuze tulaba nga ezaba Van Damme zibaze eza action ebiseera bisinga bazisetinga naddala bwe kiba kituuke mu kya fighting nti oluusi oli aliza okuleeta eŋŋumi oba balina engeri gye bagisetinga naye najja nenspiringibwa nnyo Jackie Chan ng'era baŋŋamba nti Jackie Chan oyo gwolaba alina embirizi mbwe embirizi tezikyawera bino byogamba nti abakyala abamu batujjamu embirizi kati ye ate oba embirizi tezimutakyalina mbwagwa nnyo n'amenyeka ebintu ebyo byeddala olw'okuba nti ebintu byayagala nnyo okulaga okuba kubiika kubuuka ayagala abuuke ayagala ateekewo that physical gamba okulaga so kati neŋŋamba nange njagala bwe kuba bwe ba firimu ya ŋŋumi leka ebire ya ŋŋumi bwe balwalo yejagala olikwe eggambo luyaluleete egolola bwekubye beddala ati this is the life of a champion kale era ng'ennaku z'omwezi lumu tugenda kuba tugipremieringa wali ku Acacia Mall Century cinema firimu ya ddala era nga firimu eno ye kwegamba ke kasaale akatuyingiza mu firimu industry ey'amaanyi era nga tugamba tugenda kuwangula Oscar Award walayi nalo era wano tugireete wano kuki ku Delta Force award tugireete wano amagye gagenda gireeta Oscar Award bebi tandika okwetegekera buno obugoye Jennifer bwe yagoba mu kibuga ogambe Gola kaleeta Oscar bajja kungwako yaddi firimu eno ebulwako buzi nnaku ng'ennaku z'omwezi lumu November mu weeks 2 nti firimu eno ekwatibwako abasajja ab'enjawulo ate eyitiddwa mu mitenderwa tulina NG Films
Okay. NG Films. NG Film abalungi nnyo Newton and George tulina high people Yagisoma no zisoma Nolto nini. Yes. Yagende Bulaya. Yagende Bulaya era ennaku zino zonna nakati abo badde tebeebaka banoonya mbulaiti ebeere mbunga mundongo yavuddeyo ate nkugambye yagamba kati kakute ku life of a champion bebendongo babireke kubanga bano owulira batanze ofuna dislocation ne Sibanyoona agamba gundi Sibanyoona nedda kati nejja nekwatibwako Wakaliwood yo mugitegeere era abadde musajja oba musaami oba mukyamu abagezi omanye obwongo bwebukuyitirako obeera n'owennimi nnyingi nnyo yajibonako yagikwatako nti abadde kakensa nnyo mu ku editinga nti kati essaawa eno nti high people ng'ekulemberwa mwami Innocent Kawoya CEO wayo ne NG Films kati tebeebaka bali mu kuteeka mu lighting batereza sound kati waliwo omwami akwasaganya nti sound teyitiddwamu abantu tulina Professor Magi Kigozi abamu kubayise mu firimu eno erimu ennimi ez'enjawulo nti lwaki nti firimu eno twagikolera wano era nga bw'owulidde nti erimu abasajja abazungu Abafalansa erimu abasajja ab'omu West erimu Olunyarwanda erimu mu lwa North nti firimu eno yeetolebwa ku bugagga obw'eggwanga lino nga Leke Bunyonyi naye mweri Leke Bunyonyi nti kwolabidde omusajja akuba pureshapu emu ku nnyanja ekisingawo obuwanvu era bamwe babibuuza nti Leke Bunyonyi eririddawa twaliwe twali mu Batwa nga tuli eyo nga mulimu Pearl of Africa. Pearl of Africa nti ebirimu byonna tradition ne culture ate n'okubeera nti saagala ndowooze omanyi abantu waliwo bayita nti Kinnayuganda nze olw'okubanga ndi Munnayuganda agikoze naye ate mulimu Abafalansa kati egifuula ki international kale otumaze era olwokubanga eri international ladies and gentlemen international temumpona ng'ennaku z'omwezi mu November temwetaaga kubeera nga mubulwamu emitwalo 3 just Katebo n'emitwalo 5 Katebo tetugenda kugamba emitwalo 3 waliwo olulago olugenda osooka okulagirwa olw'abakungu VIP olwa 3D Golola naye ekintu kino ng'okitadde ku level ndala abasajja ekintu kino kiinvestingibwamu ssente nti Katonda twafuna omukisa nti we twakolera firimu eno ku Badnest Hotel Resort twaliwo okumala ennaku 9 twaliwo tiimu ewerera ddala abantu 21 Golola linda mu Katonda this is your story firimu yatwala bbanga ki okushootingibwa scenes ez'enjawulo mwatwala bbanga scenes ez'enjawulo kyatutwalira emyezi 2 yes nti abasajja abo baali basula eyo nga bashootinga nti Reham Harris International ate yatuwa cash money omanyi bannange ekitulemesa okuba nga tukola ebintu eby'amaanyi ebirungi is because of sente abavujjirizi kamera ezaakwa abasajja bano bannotono bamanyi bakola big up on us of Norton and George nti bagayi bano nti kamera ze baakozesa nga zikwata 4K sound waliwo sound ow'enjawulo so nti twebaza Mukama Katonda nti abantu bafa batuyambyeko Badness Resort Hotel Reham batutaddemu ssente ba Professor Magi Kigozi tulinamu Ignatius tuli abo bonna bajjanga batuyamba high people twalina ssente ez'enjawulo ezivujjulirwa n'okubeera nti twasalawo nti era producer wa firimu eno yaŋŋamba nga tutandise nga tumaze okuwandiika synopsis naŋŋamba Golola champion firimu eno egenda kuba yakabi naŋŋamba okumanya egenda kubeera yakabi tugezeko okukwatagana bano bagayi abagezezaako okukola ebintu ebyakabi kubanga singa tujja kukola ekintu kibe kyakabi kati bate tukwasaganye nabo tujja kutuuka eyo ate nga twekuba enkokola
tukola ekyakabi naye singa ne tukwasaganya abasajja bano bonna ne bawaayo omutima gwabwe tugenda kufulumya firimu nga yakabi era n'agenda mu maaso n'anoonya ba NG Films bulimu era twagendanga nabo ng'abagamba bannange tulina project era nabo ne bagamba nti naffe twalindirira dde omukisa guno twayagala dde okulaba nga tubawo ekyenjawulo kyetukola ng'oggyeko ku kya music gyetubadde tubamanyidde ne bagamba nti tulina obusobozi obusobola okukola ekintu ekyamaanyi kuba ebintu tubisomye bwe twavaawo ne tusituka ne tugenda Wakaliwondo n'ayita Nabwana n'amugamba twagala nti Wakaliwondo yayagala koke emabega Nabwana yono akulira movies Nabwana yayagala koke emabegako nga waliwo firimu bali ba firimu tebali bateesinga baagala bambi bajoyiningemu naye ndowooza omukisa gwali tegunnaba kutuuka nabo ne bagamba nti otuleetedde eggolola naffe twali twagala ggololo ono era golola kazze era tusuubira nti waliwo ekyenjawulo ekigenda okukyusibwa mu firimu industry teyava okwo n'agenda n'alaba VJ Mark be basajja abatandikira ddala okutandika okwogera ekintu kya Uganda VJ Mark ng'oggyeko bino ebira nti asomye skills alina mu firimu atambuddeko bakutte ku firimu ez'enjawulo nga bw'olaba gundi ono omuwala Queen of Katwe babadde so much era VJ Mark be bamu ababadde ba mentor era nga by the way producer wange Innocent Kawe yaliko part ku bantu abaali bakwasaganya Queen of Katwe abantu abasinga Queen of Katwe tebagibajuulira nnyo kubanga abazungu be bajja ne bagikwasaganya noti era sente abazungu ze baateeka mu Queen of Katwe ne Queen of Katwe strength ze yafunako obufunyi kyali wange yaŋŋamba nti eyo firimu yokka bamuwaayo $1,000,000 oba 4 era kati oyo omwana abazungu be bamusomesa love ye the sky is not the limit n'akwasaganyako n'abantu abo nti azi akwasaganya n'anoonya alina abasajja bakwasaganyiza okuva e Nigeria aba Nigeria abakulira abali part of the Afrobeat nti era batugambanya abasajja bagamba nti mukole nnyo okulaba nga movie eyo ekulosingako okujja e Nigeria Fela Kuti ejje Nigeria because Nigeria market in movie again is so high so nti Mukama Katonda nti mwebaza golola funa kusobola mwako okujja guno nidda esaala Katonda olwaba atutadde waggulu kati abantu mugenda kulaba superstar linako nakulaba ku mmere wagamba ogenda kufuuka chef ogenda kuba kati wavuddeyo eyo oli mu movie ebyo byonna nga nzija era kakati ffe tuli ba star obona butandika okugamba my superstar naye ate ku bakyala zigondaolaba ebintu by'amaanyi naye ngalo zigonda anti zimanyi okuzina black dance naye ng'ebintu musitula by'amaanyi naye ngalo abalala bakalubengalo balina ebintu kuno ku ngalo kuno anti abavubuka kyova olaba engeri kati nze ne musajja mukulu abavubuka mbayigiriza omukwano kati ogenda kunjigiriza akagambo kamugolola kankule bulungi nze ebintu by'omukwano binkolera tuula tereera njigirizayo kamu yes oba otandika omukwano gutandike nga ali akatogo ate batagolola akatogo ako ate anti ogutandika oguva eno kumukumu leka kubeera kugugwamu bugwi makoloni omukwano tebaguvuubiika however waliwo ate abakyala bo nga baagala nnyo okuvuubiika nanti kyembadde ngenda okugamba abo tubakolera eki oyo akugambirawo nti nze njagala wa mifumbi njagala golola naye nga life of a champion ebyo olina bwogenda okubisamba tuyite abantu mu Luganda ne mu Luzungu tuve wano. Ladies and gentlemen, English, okay. I'm so much humbled. I'm here at Delta TV. You the people who have made me who I am today. Remember when I started promoting kickboxing, you believed in me. You really gave me a great support. You loved me. This is the same way I have come into this movie industry. The movie industry, I don't call it a virgin, but we need to hype it going to the higher level. Okay. Movie stars are all over worldwide.
The Lord who blessed me when I'm promoting kickboxing is the same Lord who is blessing me now. But your being there on the 1st of November is making me a superstar. Buy Uganda, build Uganda. Are we done? Tudde mu Luganda. Mu Luganda. N'abaami ekitabanga Gora Moses firimu ey'omutawaana action package oyagala romansi oyagala kigwo oyagala naye akosaka ulide mu luzungu. Are you jealousing me? Don't jealous me, my friend. No, ebigambo byogedde wali mu luzungu. Njagala oyogere mu Luganda. Ate balina okumanya nti ndi wano ndi ku Delta Force. Bajega kutaka. Kati kintu okuba kati bwe mbanumbye kutaka mba muzibu nnyo. Ladies and gentlemen, ekyomutawaana ekigenda okubeerawo nti firimu action eyakasookera ddala eya Gora Moses kino no kyali kirooto okuzannya firimu naye kakati nabigaseemu mulimu action mulimu romance mulimu prayer and worship ekyamaanyi ennyo nasabira eggwanga lino lyolaba ekintu ekimu abantu kyabatamanyi nti Gora Moses nti musajja musabi nnyo byonna biri mu life of a champion jangu ng'ennaku z'omwezi lumu November ku Cinema Century Hall Cinema John tuwe trailer. Tukomewo gunda obudde bugenze Golola. Kulaba oti dama ekibuuzo kino tuve wano. Yes. Golola a cow mouse. I got maize. A hyena. Let's meet next tomorrow, ladies and gentlemen. I'm out of this place. Golola Moses of Uganda. Bombo Club. Commando. Banyunateka yangu wako anti yakutuuseko n'abazanya b'omutawaana okuva mu nsi ezitali zimu na zimu abazungu bagamba ki okusinziira mu byawandiikibwa ono talabwangako kuba yasinga yemanyi kabe Mayweather mulinze yawulidde abazungu bagenda kujja era bayingidde mu firimu bannansi boogera ki tutandikidde mu wesiti